okusinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing oliking atela osharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze eki nga woba ogirabye balamusiza basenga Sheebah Alex we muli Sheebah Alex we muli basindiketi balamusiza namwe mwebale tujja. Shout out to Uganda. Thank you so much for loving music. Esingo mukulu byonna ze kyenyizo bagamba njagaliza okumanya njagaliza nkomezaawo kingi wamwe nze ndi feminist man ono mukyala aludde nga tafuna attention eno attention kyayagala basindiketi gyemuli nammwe mbakomezaawo mwemuwulira mutya omanyi obuzibu omuntu wamanyira nti buli kaseera alina okuyimba bamutegeera balowooza nange kyekimu yendako kamaleyo just because okuyimba buli kaseera budget simbi ate togirina nedda gundi labayo kamanyumeza ekituufu ekiriwo kuleero ekibaddewo olwaleero singa saabadde wano eno attention madamu tewali gifunye You needed me for this to happen. No, honey. I'm the driver in this. And everybody knows Matamani. Wolande. Ekikulu oyogera n'abantu babataano abali okuwagira. Banange muliwa! Amaanyi tugalabira mu bantu si mu ngambo. Amaanyi gali mu bantu not in words. Kituufu era kyova olaba emyaka 10 abantu bansapootinze nga bakwerabira baabo abataano be bambezezaawo emyaka 10 ne concerts 3 eziri successful munange zonna tuzigatte kubanga nakuba lugogo egatta shozo emirundi 2 nekubasero n'emirundi 2 wuliriza nekaserone n'omwendo gwe batamanyi akola ki wajjuza mukwano nawe genda wetuzeewo ennaku 2 I dare you sigenda kuserone ennaku 2 otuzeewo I dare you Can I answer you? Abantu bange tebajjamu mu Serena munnange webale nnyo maama Jambu, toina saidi. Jambu ndakesa. Sangwali yadi oliwanjagala saidi lero. Chimala dayo. Dama chibuzo. Omanya omuntu atuma onowamwita naba concert. Kakibaddiremu sisobera nti waliyo concert nemo gye yali ayimbye nga teliko bandi obategerinayo. Baddiremu ako.
nasembayo kola concerts ebbiri nakola live nakubiri nabakose mugamba nti nakoze seminary kirabika nakula nnyo nga temukikkiriza kituufu naye nga nakula kituufu naye mwagala okukkiriza nti omuntu akula mu mulimu gwe jangu nga 15 si buli omuntu azaalibwa amanyi naye ati osobola okuyigira ku mulimu gwo bameka bayigiridde ku mulimu gwabwe nze omukwabo mulo okuzaalibwa nakyo tekitegeeza nti ogenda kufa nakyo oba kigenda kuyambako. Thank you. Tukiwulidde saidi eyo inayo ani akanyuga eno leta abawalika ku bifuuzo ebirina ameesa owokubiri woyo owokubiri kwakiri kinafu woyo owokubiri tubigatte wamu wowokubiri ono omukazi mama Brighton leta nababa mama Sise Sindi kwatawa ekibuuzo kiri nti tunafuna kukuyimba nga tekuli ba backup artist nga live musudanira bayo ono kati muddamu kubanga ye mama Brighton tiwaliyo concert netebako ba backup artist nona abayina obaka bimanyi kyovoola basiba bagambye tukiriziganye bannange wetubuuza ekibuuzo nga kya muyimbi kibeere kyaki oli tagambye nti kya muyimbi mama Brighton obuziza lindako buuziza muyimbi wisdom vaayo ekintu kyangu nnyo ne Beyonce wabayimba abeera ne ba backup singers kati mweddemu nga mukozesa ekyo mukozesa eggubo mwayigiriza ebintu ebimu. Thank you mulo kino kya wako tuli bulungi Sheebah muli bulungi Syndicancy muli bulungi naditimuki kale kati kambuuze kanzira wano wenti oba nzira eno Sindi njagala kumanya omuyimbi gwewawandiikira oluyimba lwe olusooka shuwale nga abasinga bagamba omusinga baifa osalawo tyomubba tolinga kyogamba kayimba akasooka yawandiika yakulukunyamu ku peeni ebyo bituufu lwali luyimba ki yenyeze lwali lugenda lutya kituufu oluyimba lwa madamu olwasooka nze naluwandiika yali akyayiga era neleero akyayiga tulina okukkiriza osegeera kati nze njagala okukkiriza nti ayina waatuuse just tannatuuka ku levo ng'eyani eyange kati nze we twasookera ddala eno bato nali sijagala naye bambuuza ekibuuzo bwe nakiddamu ttiimu ya madamu neereeta omuliro nga mungi naye ng'alindako oba osegeera kubanga ayinza okuba nga yeerabira lesoni ziri ze namuwa nga tutandika kati mba njagala mujjukizaako kyebalaba eno bato weeri eno bato teriiwo nti balaga nti osobola okuyimba mukimanyi kati tuteekewo shoka ddemu tukakube shokwe kyeki kyokka Zahara wamambu Sheebah akayimba akasooka wamambu akayimba akasooka kingi yawandiikamu ayini yawe ye wali onoonyayo ki kyakabe nnyo nti mukiziza kati musiriikirire twewulirize bulijjo njagala nnyo kino bakimbuuze nga naye waali bw'oba omanyi omanye ekyo si kituufu ekyo si kivumu ebituufu bw'oba omanyi sitori yange nze ndi musiimi gratitude is a must olina okusiima Jehova all my interviews badde ekyo nkyogera naye njagala mumanyira oluyimba lwe twogerako
lwaki teyampandikira hiti ono wakabiri lwaki wakabiri ate ze nayimbako waziyimba ate ice cream kowe muyimba yenga yahitinga lwaki tewampandikira hiti nekulema okuexecutinga nanti nexecutingendayimpaga ne bakuwa ennyimba ezikwanguyira gundi wali lwangu nnyo ezange ze wali tosobola ekirala lwaki wewakkiriza okumpandikira we nakuyitanga ku vidiyo weebuzaabuzanga wamanya genda kuba wakabi nontya lwali lulwe si lwange kati ndabika mu vidiyo lwaki wanimbalimbanga nzija ku vidiyo notajja watirawo bano abantu abayamba abantu nga tebakimanyi nti bajja kutuuka natuuka katonga tolinga olaba katonga tolinga tagazibona waliwo ekibuzo leka tunywe ku mazzi temutuvuga tunywe ku mazzi omuyimbi wafayina okubakomawumiguwa seguya wani mama kankuhere mukisa lekankuleke sigwe sitafe basitatuka wansi tuula nze kugambe ne stage yange kanange njagala mbagambe ekintu kimu omukolo we gubeera ewaka kasasira avaayo yonna gy'abeera nadda mu ddiiro naye omukolo we gugwa kasasira addayo nze mmaze temumalira budde basanga ekkololo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.